Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Gwali ku mukutu gwa There is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate naawe ali emitalo amayanja. Weebale kutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, atukuwa ekitiibwa n'amatendo twayiza okubeerawo kw'Omwoyo Mutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu Mwana Katonda omulamu. Mwetusabidde buli atulaba n'agamba amiina era amiina nnyo ddala. Olunaku lwa leero waliwo video ezibadde circulating ku social media. Ono omusamize simanyi Ssaalongo simanyi ki. Takamija biro omusajja Bayibuli agikutte agisibye enjegere. Omusajja akutte Bayibuli agisibye ku musaalaba simanyi Yesu amusibye. Kiki omusajja abadde ki? Ale saaganya biwabudde kubanga oli mumulaba waya teziriiko. Mayisa ntasooka okukola asooka kujja mu format ye entuufu. Sitaani tasobola kuleka mu your real image Katonda mwe yakutondera nedda. Nga n'akukozesa nga n'akudobonkanya akujja mu your originality mu kifaananyi kya Katonda. Lubereberye agamba let us make man in our own image in the likeness of God. Kakati wazaalibwa original mu kifaananyi kya Katonda. Kati Sitaani asooka n'akujjamu n'akwambaza ekifaananyi ekirala. Kati oyo nga bw'omulaba ku screen okitegeera waya tezikola. Asooke nkweko obutambi obumu sigala bukuwa amaloboozi kubanga ebigambo ebimu bye yayogedde bimansa entungo. Sobola kubanga nkola ki nga mbikuwa. Naye sooka omulabe oyo nammwe waya tezikola. Yeetaaga kusabira busabizi. Manyi Sitaani ye kati amulaga nti obwo obulamu bwalimu bwe bukyasingidde ddala. Omubuuza nti ba Piraato bonna abaaliwo abaakola balowooza nti baakola ebinene. Where are they? Naye ffe tumusabira alokoke emizimu egimusibye ate gimuveemu. Sooka omulabe alisobola okuba nga tweyongerayo. Gwe wenna wagana nti musisibye muzimu gwa Yesu. Genda osabe mu kyakyo wa Yesu olabo basimugalidde. Wanakuwa ky'oyagala omanya laddu zitatakola. Bapita Ssaalongo laddu zita leero zikuba. Munywezeza Yesu kasasiro. Mpaya bangu sazi. Musibye ne b'amatayo bonna. Basimanya abakoliiso bonna mbasibidde wano. Simanya bano b'amatayo bano bakali abakoliiso. N'okulama kati kubangayo. Buli alamaganga akubwanga accident enjulo agenda nga nasiza Yesu asaba omukisa akubwanga bukubwa accident n'agwa. Gwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu murinyirire. Yesu murinyirire. Hallelujah. Yesu murinyirire. Yesu murinyirira. Nawe murinyirire ndiga. Nawe ndiga murinyirire. Mukibaita kifaru. Uya mugolo Yesu waka. Yesu ali kukimoko. Yesu ngadamu goma fika. Wenu wenange yakati ntotalo Yesu namukutte dali ku buwambe. Tayinaawo makulu wadde gasobola kukolawo. Ba Matayo bali wano. Ba Isaaya. Ba Yokaana bonna nabalidde dda oba bali wano. Ate nimba kino si Bayibuli. Empingo gye tutadde kozimanyi wano. Ba Matayo ba Yokaana bano ba Luka bali wano kibooka eri wano enyo kibuko yange soko girete tusiwe kibuko yange kati kubiso kubuloza bintu bya Matayo mbide na molye gochali kwebyo mukubye kiboko no mulya owaddechi zero chenkole no gumanyi Matayo chemukoze Matayo yanjuzoli bano bayuka tainawo kamwe kuyiza Matayo baso lokakaje ndira zita namba nchamu oyina yo lunyiriro lalo sokola okusoma kabyogera yo lunyiriro omundu kuyulize wano yogera yo olunyiri mu Bible wano ndikusomere nga lugobe eddogo in the name of Jesus kati kankuyuliza
buli aba kutogutabo gono so pastor kayekala kasana atisa abantu kakati muganda wange zibapita laddu zita siko esibwa Yesu wano Yesu wapata so akweno nawo talina changamba in the name of Jesus in the ngenda kulira Yesu akakulira wano Yesu weyogerera ddala wenyini kamugaize bugaizo Yesu mulidde bufi Mumbiri gwa Yesu. Tumanya omubiri gwa Yesu. Muladamu. Nze Mungu labo omulokole agoba asimanya mbu agoba sitaani. Gwe Yesu akimanyi notumugaya no Mungu ba sitaani nga base. Zaburi 10 kanji kuyulizo kakasenti zaburi nayo njiuza zaburi 10 yo zaburi kanji endi egambe kya fire nganjiria zo muyomputa muwute kale yoyo omusamize Saalongo nga yeewana mbu Yesu amusibye ennyukutetta naye omwoyo agaba bulamu kakati ebyo bugambo byabayokeza bayitha eyo Bayibuli egy'olinaawo eyo sitaani tagitya nenali mbaawo obujulizi nabagamba sitaani tatya muntu asaba ennyo wabula ati omuntu asabira mu kyawandiikibwa ekyokubiri ne nkugamba nti omuntu mukisobola omukwata oba omulinnya n'omuyiwako olole ya Bayibuli negitagenda ate nakwata eyo Bayibuli ennyini nakukuba lwaki giba tegitya kigambo kya Katonda giba gitya naye ekyo ekigambo ekiri awo sitaani si kyatya eyo nnyukuta okitegedde ekigambo olubereberye agamba nti awo waliwo ekigambo ne kiba awali Katonda ekigambo ne kiba ki ne kiba Katonda kale Katonda tali mu ezo nnyukuta ekigambo Bayibuli kyogerako nti n'osoma ennyukuta ezo n'ozifumintirizaako n'odigestinga what you have read kati final result kyekyo ekigambo si ebyo ennyukuta ebiri awo kakati eyo Bayibuli omuntu asobola agikola byonna byayagala very possible so n'ogikumisa esigiri abasumba abamu bakoze ezaabwe ezimu bazookyezaamu ezimu bazisuddeyo so those are words niwe twogerako Kristo mwennyini takyali mu nnyukuta Kristo kati ali mu ggwe atudde agamba nkonkona mu kubikulirwa I think 3 Yesu agamba okukonkona ku mulyango gwo si guno ogw'ennyumba ogw'omutima ayagala oggulewo omutima gwo atuule mu ggwe munda kati oyo Saalongo simanyi oyo Saalongo annaleero oyo ali ku katemba faawo abakkiriza twavaawo dda era omukkiriza akyatega akyamanyi mbu Yesu ali mu Bayibuli ekyo ennyukuta then oyo aba tannabategeera bulungi Yesu olina okuba nga ova ku level y'okumumanyiramu ezo nnyukuta ezo Bayibuli eyo gy'okutte n'atuuka ekyanga ali mu ggwe munda mu mutima kakati omuntu okuggyako Kristo ali mu ggwe munda kizibu unless nga gwokkiriza nze alina okusalawo Yesu ali munda okunvaamu ni tosobola mutwala gw'okulinnya ku Bayibuli n'ogisiba enjegere simanyi n'ogitwala ku musaalaba simanyi namulabe nga agiyisa emabega ebyo tebikola simanyi asibye abakolosaayo simanyi abagalatiya that is spiritual omulaba nti bambi tali bulungi yeetaaga kuba nga akola ki yeetaaga kuba nga asabibwa tali bulungi era si yekka kati ate eyo level gy'aliko mu nsi ey'omwoyo wakabaka ow'ekizikiza ye nasale kiraasi
in fact eyinza okuba nga tannatuuka oba kindergarten bano abaana abatanaana kuyiga kuyita maama boogera Luchina ebintu nga tobitegeera nabitegeera okitegeera kati ye level gy'aliko kubanga bali abakola sitaani abamugenza obuziba awo baavaawo okubanga balowooza mu Yesu ali mu Bayibuli baadivansinze. Yesu ali mu mutima eva nti baba bakulumba baleetere omutima gwo kubanga gujjako ebituli obusungu obagulire bajje munda bamanyi nti we baba baagala okusuuza Kristo balina yingira mu bisenge bye eby'omutima in your heart si bino byaliko nawo naali mu katemba we nakyali amali alimu bano abaana abajobojobo gyatanaana kuyiga okwogera. He's a young man nebyaliko tabitegeera ate yalinga sitaani gwe yasudde eddalo omanyi sitaani naye muzibu n'ababe bennyini abamukolera abalalula asuula okitegeera. So era level gyaliko ya nassale baby class akyali mu baby class ya sitaani ali omwo akola ki azanyira omwo. So Katonda ali mu mutima gwo. So mulokole tolaba bu vidiyo obwo ne bukwesitaza abamu naye mu commenti nga bavuma novuma oyo temumuvuma nammwe si yeye ekisooka si yeye kakati gwe otandika ovuma abaakuwangudde atya sitaani ayagala yingira mu mutima gwo ya engeri gy'ayinza okukuwangula. Sitaani wabeera wabweru w'omutima gwo kiba kizibu. It is very very hard. Ayina yingira mu mutima gwo munda asensera ebisenge by'omutima gwo awo Kristo asobola okuvaako. Naye bw'obanga olina Kristo w'omutima ng'omunywezezza mu ggwe munda teri muntu asobola kufubutuka eri n'akugya mu Kristo gwe mwennyini gw'ayina okwothorizinga. Okitegedde nga olaba mu lubereberye Adamu ne Eva ya authorizinga devil yali talina waatandikira kuyingira bisenge bya Eva kumuwabya. So sitaani ye kyakola akuleetera confusion okutabulwa bw'oba tomanyi byawandiikibwa aleeta ebyawandiikibwa ebifaanagana ebyo n'abitaputa kifuula nnenge. Bw'amma Katonda yabagaana okulya ku kibala ekyo ye n'okikwatako obukwasi yatugaana naye ng'ekyo kyali kye tebaakibagamba. Naye omanyi lwaki yabagaana? Mugenda kubeera bagezi nga ye. Sitaani n'asooka ataputa kati Eva yawanya sitaani amatu okusinga Katonda kakananga ki? So ky'owadde nnyo amatu kye kikuvuga. Banzitiro g'abaana abawuliriza ba ex-Satanists bano nagenda mugeena nakolerako sitaani si kibi bawuliriza naye kasooba wannyo amatu you are one-sided. Manyi minzaani mwabagula embizi mizaani y'embizi erifani gera neewunzika weeti kakati wali abalokola abeewunzika ki nga sitaani bamuwadde bawuliza nnyo ebya sitaani 90% ng'ate Katonda bamuwuliza 10%. Kati ekyo kiridde enjala soyinza okuba nga oyo Saalongo oyinza n'ogweddaluka nkugulire ogenda tandika okulaba ebintu kubanga sitaani gweowadde nnyo amatu sitaani agenda kumanipuletinga kati oyo ali manipulated ali deceived ate ali mu buno baby class. So mulokole teweesitala ng'olabye ebintu ebyo byontandikwa kati oyo naaji kati waliwo kati bwe banaakwata pasita ne bamutemaatema ate ogenda kwesitala kwenkanawa. So ezo nnyukuta zaazanyirako Katonda waffe wakisa ezo gizanyirako n'amulekerayo kubanga tamanyi kyakola naye wataalokoke ebyo byebimu byajja okuddamu ebibuuzo ate nga talina na ansa yaabyo. Naye walokoka Mukama wakisa eyo gy'asibye emiguwa ate gy'ajja okukwatanga wanike waggulu abagamba aleluya alokolera awo. Yoyo Katonda waffe taata ajjudde ekisa n'okusaasira. So temunyiiga temuva mu mwoyo
kubanga bwe munaakikola ajja kuba ate ng'abawagudde. Esther anoonya we muggulira enzigi. Kati otandika omuddamu mu ngeri efaanaganako bw'etyo, otandika okuyomba, okitegeera, otandika okuba nga omuvvoola, oddamu mu comments onogaaga oli mwana wa Sitaani biki, then kitegeeza Sitaani atuwangudde oba akuwangudde. Olina kubanga oyongera musabira, muga Mukama akusaasire, kuba kyokola tokola ki tokitende. Naawe mumulaba embeera ze even physically, waya tekuli. Sitaani waya ebikondo yabitegula. Sitaani tasobola kukozesa ng'ebikondo bigatta nga buli waya erina kubeera weeri. Waya asooka n'azikutulako oba n'azicyankalanya manyi mu masannyalaze ogatta waya wabeerawo short circuit. Amasannyalaze gayinza n'okwakuba ennyumba, kati Sitaani asobola okukubisa gwe mwenye amasannyalaze. So oyo waya tekuli, mumuleke ebyo byakola. Tewali nakyabanyeenyeza ku mubiri gwa Kristo. Eri abato mu mwoyo basobola okwesittala, basobola banga ekintu ekikola ki ekitali ekintu ekibi, naye gwe akkiriza Kristo ng'omanyi nti Kristo atula mu mutima gw'omunda, takyali mu nnyukuta, takyali mu kizimbe, tali Yerusaalemi, nti gy'olina omusanga omusinzizo eyo. Jjukira ng'anyumya n'omukazi Omusamaliya mu Yokaana 4. Takyali eyo. Kati ali mu ggwe munda, ali mu ggwe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Kati ekyo kireme kwesittaza, kweraliikiriza, meme kukuba gambe omusajja avoola Bayibuli, abasumba basirisa busirisi. Abasumba balina ebyokukola bingi. Kati akubuulire, bw'obanga oli musirikale ali ku level lya jeno, bano ab'esipiso batolina budde bwabwe. Waliyo level gy'otuukako nga wali abantu botalina kwanukula, nga w'obaddamu oba obawadde masannyalaze. Kati oyo ayinza okuba anoonya masannyalaze, anoonya amuddamuuko omunenenene, alandire awo, afunire awo bakasitoma. Abasumba baffe balina ebyokukola, kati ffe bakaddeyideyi leka tukuddemu. Ffe bakaddeyideyi leka tukuddemu, naye abasumba balina ebyokukola. Buganda wange balina ebyokukola, tebalina budde obwo. Ate naffe bakaddeyideyi tumanyi nti Kristo ali mu mitima gyaffe, tonaba mutwala. Eri Bayibuli nnyingi mu maki, mu mabookshops ne mu masupermarket. So there is nothing you can do, nothing totally you can do. So Mukama amusaasire bana, just oba owulira ekyomusabira, just musabire, musabire, naye nga byakola tabitegeera, ali possessed, ate nga ne waya Sitaani yazikuulako. So obutambi obwo obadde butambula ku mitimbagano, oli waya nga tekuli, alowooza Yesu akyali muki mu nnyukuta. Yesu kati is a spirit, mwoyo. Kati omwoyo siraba wagukutte, gamba ayi Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, mbukuwa obeera omulokozera Mukama waabo, saasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Wamma gomaze ofuna Yesu ali mu ggwe munda, ati ezo ennyukuta oyo Saalongo omuleke abeere mu baby class ya Sitaani, ali mukozesa byonna by'ayagala eby'ekito. Eby'ekito. Gwe ky'oba okola, noonya Yesu, tambula naye, ate naawe ojja kutegeera amazima, n'amazima gajja kukufuula owaki ow'eddembe. Kanetololemuko katono nkomewo. Bwe nkomawo bingi bye tulina bye tugenda okuba nga ate twogerako amakya malungi.
Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.